Alright, ITV Uganda, WadXP is my name. Mbeera nga bwe mugiraba tuli Gaba wano era nga Gaba tugezaako okulaba embeera nga bw'etambula. Tuli wano Gaba ku mwalo, waliwo ekatale k'Gaba wano naye nga amazzi gasazeeko as you can see. Tugenda kubanga tukulaga wano mpola mpola ebigenda mu maaso. This is the current situation, abantu engeri gye bayitamu wano. Simanyi oba nasobola okutuukayo, but this is the current situation. Amazzi gasazeeko wano akatale k'Gaba. Abantu bagezaako okulaba nti batambula babuuka naye nga akatale amazzi gakasazeeko side ne side. Olw'embeera nti tetusobola kutuukayo bulungi, just njagala nkulageko wano embeera nga bweri. Things are terrible because of the rising water levels eza Lake Victoria. Eno yembeera eri mu kitundu kino. Tugenda kubanga twogerako n'abasuubuzi batulaga embeera gye bayitamu. Enenge embeera eno bw'ogiraba tugenda kubanga tukuwa ku bantu abasuubuzi abali wano abali mu kukolera mu mbeera eno batubulire embeera y'amazzi okubasalako n'embeera ya COVID-19 eya lockdown bagiyiseemu batya. So this is the current situation. Bigenda bitya maama? Embeera bayise etya? Tulaba amazzi, lockdown, kisiibo, mubiyiseemu mutya ebintu bisatu? Byonna mbajja bituyisaamu kubeera yabireese. Tusuubira nti ajja tusaasira nga tukyayisibwa bwetuyigirizibwa. Amubadde mukyali ku mbeera y'okuba nti abantu babagaana okutambula, nsuubira bakasitoma nga tebajja bulungi ate n'embeera y'amazzi ne gabasalako. So kibakosezza kitya? Tukosezza nnyo olw'ensonga abantu tebatambula bulungi kujjagula bintu, tebalina webabitikka bye baba batuguzeeko, kitegeeza buli muntu agula mu kitundu mwabeera ali. Naye ate eno embeera y'amazzi tusobedde ate amazzi kye gatweraliikirizaako siga nkuba galabika ga nnyanja gagira ne gafuuwa ne gakuba ne gafuuwa ne gaddayo nga tusuubira nti gajja kubagana ganaalekayo naye nga gatukosa era abantu abasinga namba esinga evuddeyo eri engulu eyambuse eno. Kati gwe maama ovaawo okujja wano okukola? Ndi muno mu Gaba.
Mukimanyi tena mwali kunya Unobo wabyo kwata amawulire g'amazzi tugenda mu nnyanja n'oyimuula ddala mu nnyanja n'okwata agaamu Yawa. Ayogerera mba banze burusi. Mukulu taata nkubuuzeeko. Ombuuzaako ki? Awo nfunamu. Ombuuze. Gye waleko muzeeyi. Emirimu gigenda gitya wano? Embeera y'amazzi eno ejjidde mu mbeera nti ne lockdown weeri bibakosezza bitya? Bitusiza ddala bubi. Mbeera bannaffe ffenna tuli bubi wadde tuli bubi ate ne bannaffe bali bubi naye ate ffe tuyisizza bubi twaliza awamu bitusuula bisuula ebisinga abantu tebakyajja. So kati ki ekiddako mu mbeera eno kuba kati nga kati bino byotunda amenvu bwe gaba tegabagalidde ne goonooneka kapita batasaanyeewo olwo taata? tutegeragana mpola n'abalimi baffe ate kati waba yakusika omukono naye aba akiraba ekiriwo oba tolidde nti ozulidde mu bulambulukufu. So abamu bakkiriza ne babakwatamu ne bagamba waye tebitambula tukusonyiye oba n'akendeerezaako n'aleeta luutu eddako nga buganga osasula mpola ebbanja. Alright, twayanziza ssebo baleko nnyo. Mwebala emirimu wano mu katale Gaba. Amazzi g'abasazeeko. So kati mubeerawo mutya mu mbeera y'amazzi eno? Babaguzi bajja alright, tweyanzize. All right. Okay, ITV Uganda. Thank you so much for watching. Tuli Gaba nenge embeera gy'olaba y'amazzi, abantu amazzi g'abasazeeko, as you can see. Abantu amazzi g'abasazeeko. Tuli ku Gaba wano Gaba beach, amazzi g'asazeeko wonna. Ngenda kuba njagala kutwalako eri waggulu olabe ekiri Gaba. Gaba ndowooza omulaba munda. Amazzi gasazeeko wonna wonna. So Gaba beach, and here is Gaba beach. Wano Gaba beach, awo wennyini we tuli.
n'engeri munda baasibawo tosobola kuyinga. Taata gyebaleko embeera ebatwalaganye eti eya kalantini n'amazzi egaba wano tukaluubiriza nnyo ng'ogyeko ekyamazzi naye ekyakalantini kyekisinza tukaluubiriza kubanga wane ewaffe buli olukya kati olaba abantu basembuka buli olukya abantu basembuka badde n'engulu naye nga tebalina negye balaga singa babaddewo nno okuta muko kalantini eno abantu babeerako ne basobola okulaga naye kati tetusobola nakuva wano kyotambule oba onoonya awantu awala osobola okukiika. So kati ekyokulya kyomukifuna ate tunakifuna tutya nga wetwali tukolera kakati nze nali nkolera wano edduuka lyange bagamba nsigalewo nange ogondera amateeka nenzigalawo naye kati ekyokulya nakifuna ntya ekindeeta wano lwakuba nti no sirina kyakukola naye mumala gagamba otya buvunanyizibwa waka n'ogamba kanzirukeko ewaka nga bano betwali twawola newabeerayoko oluusi bwoyinza okugamba nti abaka mbeere wano tomanya nyinza okwikirizaayo manja ampeeyo omutwalo ngende nagwo nga mulabye n'amazzi wano. Era nkwata amazzi asonakwata naawe agita ETV. No. Mukoye bannamawulire lwaki embeera eri etya? Nebwe mugitubuuzera mugitulekamu olinajja embeera enjejja olinajja embeera enjejja tebalina kye bakolawo bakooyo olibana okulenga ebintu byolikoyo kobe buuzange embeera enjejja ng'olina kyokolera. So mwagala babakolere ki gavumenti ebakolere ki maama? Bandi n'abasooka okubeera bwe batuuka wangi maama batubuuza embeera n'ebyange bino ebyamazzi nabirekera mukama bwenkolayo olukumi nga ndya bwensikola nga nzira ewaka naye ebyo era sigagenda nti era naawe ogalabagaba gagenda munange gaganye gakendeddeko oba geyongera bweyongera bwegagira ne gaddayo bwegagira ne gajja tegabononedde maali eryo giraba yonna bwe tugiwanise ku bigundi tugiwanise wali ku bibaawo byonna